ku bunkenke Nuupu bwe yateekawo mu byobufuzi by'e Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu Uvolo yajja mu byobufuzi, pressure gy'ataddewo ereetedde gavumenti oba abo abatayagala kagaati kubava mu kamwa okubeera nti buli kagwa ku Nuupu bagulaba ng'omukisa nti oba oliawo ekibiina kigudde, kirabika ekibiina kigudde. Kakati Kyagulanyi bw'ava mu Uganda n'agenda baatutegeeza ekibiina kigudde, era mwalaba ku butambi emabegako awo nga batukakasa nti ekibiina kitundibwa, abaagala okulundiramu enkoko, embizzi, biki mujje kubanga temukyali bantu. Ne batakimanya nti ekibiina nga Nuupu, ebizimbe ebiri awo Makerere Kavule si kye kibiina, wabula obubaka Kyagulanyi yabuleka mitima gy'abantu bannayuganda be babulina. Era nalaba Sebamala agamba nti Bobi Wine alina numbers naye Muhoozi alina amagye. N'ayongera okukakasa nti ddala kituufu obuganzi omwana yabwera yabutwala. Kakati we twogerera waliwo amawulire agaliwo nti Zedriga kakati takyali acting president. Essaawa eno acting president ye John Baptist Nambeshe. Kati kino bannaffe bakirabanga nti Nuupu ekibiina kigudde, kati kino ekibiina kigudde, naye ne beerabira nti oli abadde acting president. Era mu kaseera Bobi Wine ke yaviira mu Uganda mu bunkenke obw'amaanyi ng'alina ekibiina kikwasa omuntu amangu awo aliwo, gwe yeesiga mu kaseera ako ye Lina Zedriga. Tetumanyi oba bwe bazze boogerezeganya ne bakizuula nti waliwo ebirina okugenda mu maaso ate era nga weebiri. Kakati nga byetaaga omuntu oba oli awo gwe batajja kuyisaamu maaso ate era nga olw'ensonga ezimu yalina okubaawo. Kakati bw'atyo Kyagulanyi mu buufu buno ekibiina n'abeera nti kati interim president gw'alonze ye John Baptist Nambeshe. Era Zedriga kennyini newankubadde amawulire gabadde era gayitiŋŋana mu kugezaako okufeebya oba okunafuya Nuupu nti Zedriga talina takkaanya na Lubongoya era kabwanangu nejjuzi twalaba wano nga kyebajje bate Muwanga Kivumbi nga tulaba ebintu bitambula bukwakku era nga Zedriga ali ne Lubongoya. Kakati omukyalo ono Zedriga Waru bamaze okubeera nga bamuliplesinga ne John Baptist Nambeshe. Bobi Wine yeebazizza Zedriga olw'obukulembeze obulungi mu myezi 4 gy'atabaddeewo. Nambeshe naye akkiriza appointment era n'atukakasa nti agenda kukolera ekibiina ewatali kulonzalonza kwonna. Jjukira nti Zedriga baamulonda Maachi nga 14, 2026. Bobi Wine nga afuluma eggwanga era olwabwe ddifuluma n'atutegeeza kati Zedriga ye acting president, kitegeeza nti yali akimanyiiko. Kakati bino newankubadde abamu balowooza nti ekibiina kiringa ekigudde, ng'era abamu bwe balowooza nti ekibiina batunda ku kitebe tekuli bantu, kitegeeza kigudde. Naye njagala nkubuulire nti okusinziira ku bigenda mu maaso, ku bintu ebigenda mu maaso, kubanga Nambeshe ng'oggyeko obubaka bwa Bobi Wine nti mu myezi 4 Dr. Lina Zedriga zabadde acting president w'ekibiina, mu kiseera ekyo akoze bulungi nnyo emirimu gye era revolution agikuumidde waggulu ng'egenda mu maaso. Era tumwebaza okubeera nti nno abadde aweereza n'obwesimbu obubadde bw'obubaka bwa Kyagulanyi ku mukutu gwa X. Kakati bw'atyo n'akakasa
bwe nti ekisanja kyono nga kigweddeko oba ekiseera kyatuweerezaako John Baptist Nambeshe ye kakati ye acting president ono jjukira ye deputy president wa Eastern Region bwatyo n'abeera nga yatutte office. Era n'asaba abakulembeze n'abo bekikwatako bamuwe obuwagizi bwonna asobole okubeera ng'akulembera ekibiina bulungi nnyo. Era naye ne yeebaza Nambeshe teyeyanzizza okusobola okubeera nga bamuwa omukisa guno okukola nga acting president. Era obwesimbu bwe bamutaddemu n'akakasa nti tagenda kubeera ng'akola ki ng'abayiwa. Kakati gwe ekyo bw'obiwulira ebigambo ebyo birabanga eby'abantu abaatabuka. Naye gwe ky'oba omanya nti kakati waliwo ebya iPod, ekyo kiri awo. Waliwo n'ebintu ebirala ebiyinza okujja mu maaso awo nga byetaaga omuntu ali solida. Byetaaga omuntu ali solida. Oba oli awo nga Dr. Nina Zidriga ayinza obutasobola kusika muguwa n'abantu abatayagaliza nope. Naye gwe ky'oba omanya nti ekibiina kikyaliwo kikyatambulira ddala era tewaliwo kabonero konna kalaga nti ekibiina kino kyakola ki kyagwa ng'abamu bwe bagezaako okubeera nga balimba abantu abalala. Ekibiina kati kyagwa okiraba kakati batandise kubeera nga bakola ki. Bobi Wine aliwo yandibadde akomawo n'addukanya ekibiina n'omubuuza nti bw'akomawo ofunamu ki? Gwe nga ggwe bikulumirawa bikusalirawa? Naye obutemu bwa mukama waabwe tebabwogerako kugamba balinga bagamba akomewo kati singa katugeze akomawo wabawo ekimutuukako nga mutandika bw'aba tazanya firimu nga mutandika okuba kalyonso nti yali alowooza nti anaagumaza mbiru akomyewo yali agumaza nti kakati njagala okubabuulira nti Kyagulanyi siteepu z'ateekinga nze nakakasa dda takola nsobi. Buli kimu agenda okikola ate kuba aliko ensonga. Wano yava mu mpuuga ne tugamba lwaki avudde mu mpuuga n'amuvaamu. Bwe twogerera essaawa eno okyasobola okumunenya nti lwaki wava mu mpuuga? Era bonna bagamba omusajja yalyoka n'amuvaamu kubanga bano baali bagufudde mugano, baali bayitira muli bwe bati. Yagezaako sambagala bagezaako checking amalwaliro ga gavumenti n'ebirala naye ng'obudde bukoze eki bugenze. Bageza kumuwolereza mu Katuliki munno ate muganda munno ate simanya biki. Ebyo tebikola mu revolution, tebikola ki tebikola. Era Museveni abitusibyeko kyobulaba nga influence ye ng'oggyeko mu bantu naye kati mu mundu ne mu offices y'amaanyi okitegeera. Naye nga bakimanyi nti abantu tebabaagala babakyawa era babakyayira ddala. Kati Kyagulanyi tawa mukisa ogwo tawa mukisa ogwo gwa abantu kubakyawa babakyayire ddala. Jjukira nti Nambeshe abamu balowooza yalina okubeera leader of opposition. Kati nekyo nakyo kisoboka okubeera awo nti mu kaseera kessiriiwo kenyeka yabeera acting president okusobola ebintu bingi nnyo Kyagulanyi byasobola okusinziirako okubeera nti yawadde Nambeshe okubeera acting president. Era mujja genda muzuula kimu ku kimu akuume.